tugenda mu business tip katukole bwe tuti. Abuka wenja mubwakedde mpulira atusomesa ku ngeri y'okulabirira mu bizinesi zaffe zisobole okutumbuka. Aliko kinana munana kateze munana kya basatu kyali mu katabo kaffe naawe osobolera ddala bulungi akawandiikibwa Simon Senkai weefunire kopi egula emitwalo 10. Twasembayo tugamba tutya nti oluvannyuma lw'omuntu okuwulira ebigambo ebiwerako akola okusalawo mu ye okutandika naye ate alemererwa okwewaayo okutandika kubanga okutandika kuba kwewaayo. N'olwekyo singa ebyamagero byali bikyusa abantu singa ensi tekyalimu bantu babi kubanga ababi abakola ebibi bamanye enkomerero yaabwe naye era bagaana okukkiriza kubanga bafuna endowooza nti bo munnange banjawulo. Omubbi amanya nti bwe banankwata ekiddirira kunsiba oba kunzita naye ate era waliwo ekimugamba mu mutwe nti bali be bakwata nga babbye baba bafala gw'oli supa era nga naye agenda nga bakwata emmome. Ekyokulabirako ekyangu ebyawandiikibwa ebitukuvu bikakasa nti Abayudaaya baalaba ebyamagero byonna ebyakolebwa mu Misiri nga baggyibwa mu buddu naye era tekyabakyusa kiri awo. Mu kitabo ekyokuva kabaka Farao bwe yakkiriza abantu okugenda, Katonda teyabayisa mu kkubo eriyita e Palestine newankubadde gye lyali okumpi. Amazima bw'otunuulira obuwanvu obuli wakati wa Misiri n'ensi ensuubize eyogerwako, omuntu atambuddewo tasobola kusussa nnaku 4 nga tannatuuka. Obukakafu bulaga nti baali balina okutuuka mu nsi ensuubize mu nnaku entono ddala kyokka ekyennyamiza kyabatwalira emyaka 40. Lwaki? Kiki ekiyinza okuleetera omuntu okutambula olugendo olw'ennaku 4 n'alutambulira emyaka 4? Ekyo kibuuzo ky'amaanyi. Katonda yali asobola obutassaayo okubatuusaayo mu kiseera ekitono ddala naye obuzibu bwali ki? Twebuuze. Okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu, Katonda yagamba nti singa baasisinkana olutalo olubalemesa baalikyusa endowooza zaabwe ne baddayo mu buddu e Misiri. Newankubadde abantu bano baali banunuddwa okuva mu buddu era nga bavuddeyo kyokka endowooza zaabwe zaali tezinnakyuka. Newankubadde ebyamagero byonna baali babirabye era nga balabye obuyinza bwa Katonda kyali gye bali kyali tekyetaagisa bwongo bwabwe ate okusooka okukyuka okusobola okunnyikira mu byamagero. Kati naawe fumiitiriza, obwongo kintu kikulu nnyo era bwa buyinza n'okusinga ebisuubizo bya Katonda. Okawuliddeako nti obwongo kintu kikulu nnyo era obwongo bwa buyinza nnyo n'okusinga ebisuubizo ebya Katonda. Ne tugaa nti newankubadde Katonda asobola okukusuubiza ekintu naye obwongo bw'obuntu bwe buba tebusobola kuwanirira kisuubizo ekyo, omuntu ekintu ekyo takifuna. Kino kitegeeza nti ebisuubizo byonna ebya Katonda bisinziira ku ndaba yo ey'ebintu. Fuba okulaba ng'ekintu ekyo ky'osabirira endaba ye ey'ebintu ekyusiddwa okufaanana nakyo. Kubanga ne bw'onoosaba okwenkana enjuba nga tokyusizza ndaba yo ya bintu, osobola okuwanirira okuddibwamu kwa Katonda. Essaala yo ebeera ya mpewo. Endowooza eyo nkulu nnyo mu kutuukirizibwa okw'ekisuubizo kya Katonda mu bulamu bwo. Engeri gy'olowoozaamu esalawo oba mu nsi onoowangula oba onoosigala ng'abalala. Ndowoozayo ensi onoogiwangula naye yo tewangulwa, oba onoosigala ng'abalala. Ensonga eno eteekwa okutegeerwa buli muntu. Ekisinza okusiba abantu si Katonda butaddamu ssaala zo, nedda, era si Sitaani kubanga abasinga gwe beekwasa nga bwe basiiba bagamba. Naye endowooza yo ly'ekkomera lyo. Okawuliddeako? Endowooza yo ly'ekkomera lyo.
abantu bano bali bannaffe abaali batambula baagaana okukyusa endowooza zaabwe era baali baddu ab'ebyo bye baali bayiseemu ekitegeeza nti baali baddu ba bwongo bwabwe era kyangu okugamba nti baali bakkiririza nnyo mu ndowooza zaabwe n'okusinga Katonda eyali abakulembedde kyebaava batambula olugendo olw'ennaku 4 ne balutambulira emyaka 4 abantu bangi bali mu kkomera ng'endowooza zaabwe basabanga bakutula enjegereza Sitaani nga balowooza nti ali weeru wa bulamu bwabwe so ng'ate gwe bakutula enjegere atudde mu bbo. Tukyali ku mulamwa ogw'okulaba nti tukyusa endaba yaffe ey'ebintu teri akuwalana teri akuloga nedda ebintu gw'obiraba bulala gwe birabe nga bwe biteekeddwa okubeera ojja kulaba ng'obulamu bukwanguyira. Ngenda n'empulira wana bagira gundi yagula amayembe gundi awomanya gw'obiraba bulala nabo mu Kampala senga baali bakugula mayembe nga gye gali ayo simanyi baagula amajini simanyi be bakola batya nga gandi badde nga mu kibuga muno nga geetala naye yazimbyeyo kazimbye nti oyo nno gundi yagula amajini eyaguzeeyo akamotoka oyo nno yagula amayembe ge gamuwa ssente era gava mu ebyo kyusa endaba ye y'ebintu kola mukwano obulamu bujja kukyuka. Omuntu bw'agaana okukyusa endowooza ye newankubadde nga Katonda we akkiriza nti asobola okukyuka kyokka tayinza kukyuka kubanga omuntu yennyini y'alina obuyinza obw'okukyusa by'alowooza. Okiraba Katonda we akkiriza nti omuntu asobola okukyuka naye okuggyako gwe omuntu gwe kennyini ky'oba olaba abantu abasinga ennaku zino tebakyalwana n'abantu omuntu ekituufu okimulaga n'alemerayo noga nti oke ekyo ky'ogambye genda n'ekyo kubanga gwe ng'omuntu gw'oyina okusalawo okukyusa ate tebagenda kukwata miggo otandike kukyusa ndabayo ya bintu tetukyagwirana n'abantu bw'otakyusa nga tweyongerayo. Kyangu okujja omuntu mu buddu naye ate kikaluba era kitwala ebiseera okumumalamu obuddu newankubadde abanga mute nga baamuta naye buli kiseera asigala muddu mu ndowooza ye. Katonda ne bw'anaakulaga nti munnange ekintu kiri nno bwe kiti ate usually era atera kwogerera mu balala oba naawe n'ofuna okwolesebwa naye bakulaga nti ekyo nno munnaye kyogendako nno munnange ekyo kyokiraba nti gwe n'olowooza nti oli mugezi nnyo naye paka nga gwe okkiriza okukyusa teri kiyinza kukola. Tugende mu maaso n'okutuusa kati abaddugavu mu ggwanga lya Amerika bakyalwanagana n'embeera y'okumalawo obuddu. Bwakoma ebiseera bingi nnyo emabega ensi mwe bali kati erimu emikisa mingi naye era bangi tebagikozesa olw'entegeera n'endowooza y'obuddu eyabalemeramu. Kyokka bw'okola okwetegereza okwetooloola ensi yonna buli kitundu awali abaddugavu kirina bye kifaananya ne bwe kiba nga kisangibwa ku nsi ekuze enneeyisa etera okufaanana. Abantu baba tebaagala kuyiga tebaagala kusoma baagala ebintu by'amangu abaddugavu era weesanga nti ffenna tufaanaganya baagala ebintu by'amangu be battiŋŋana be bawalaŋŋana beesanjaga bokka na bokka abafunyeemu ku twanyi banyigiriza bannaabwe bakozesa ebiragalalagala tebalabirira baana be bazadde abaana abangi bino byonna mulimu ekitundu ekirimu abaddugavu obisangayo. Lwaki? Okusinziira ku bye twasoma oteekwa okuba ng'omanyi lwaki. Katukomaawo. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.